ne gavumenti bayina amamotoka ag'ebbeeyi bayina ssente bali emmere mu State House kati awo banayogera batya era banayogera ddi ekkanisa tekkiriza kutuula ku ntebe ya Nebukadneeza tetulya mu mukono gwa musuuli ingenda kirekaawo abanakitega banakitegeera ekkanisa erina kubanga esustainingibwa Katonda. Juzi wano wabiraba bayita abakulembeze b'ennono bonna abasinga owa Buganda yagaana okugenda n'emmotoka n'azigaana. Oza lwaki yazigaana? Ayina policies ze, ayina structures ne systems z'atambuliramu azinga obwakabaka bwe bumulagira okukola ky'okutambula ye tebamuwa nti omulokole oba omusumba ajja kugamba nti nze nteekeddwa okubeera Newton batya ku bibi ate Bible egamba nti bw'olaba ekibi nga kigenda mu maaso n'osirika oba weegasse ku oyo akikola. Sigama nti tuwalana government tetugiwalana, but we must come out to appreciate what the government has done. We also must come out to rebuke oba nkyogera entamu gundi okwogera ku nsonga embi ezikozesa n'okutereeza tusobole okuyamba omulembe ogujja tuyambe n'omulembe oguliwo si mu bubi. Kati musumba mulinde tumusabira Mukama amutaase asobole okuyitamu n'abantu bagende bamuwe. Njagalayo Dr. Serwadda ovuge emmotoka oyingire ekasanda ng'ogenze campaigningira Mulinde. Njagalayo Pastor Kayanja wa Miracle Center ne Musumba Sauda ajagenda. Musumba Sauda Faith Christian Healing Center. Musumba Sauda brown and beautiful ne Musumba Sauda wa brown ya bujjawa naye Mukama atonda basa abantu be tukubuuzizaako ne abasumba kyangeza kugamba abasumba muvuge emmotoka. This is the time that you need to be solidified with your fellow brethren. Kyoyogedde ekyo kiraba ekyo nange kyembadde ngenda okwogera nti a couple of years ago while we distancing mu politics nga tumwagalirako ddala n'ekitulemesezza okubeera ku ballots kuguno omulundi is because we did not know the political ethics. But at least right now amaaso gatandise okuzibuka nti after the next 5 years of this regime enebeerawo yonna tujja kuba at least tutandise oba abalokole bakole ekibiina ky'abalokole ekiri political. Abalokole balina obujja born again political alliance tebajjera kwewagira obunupu andenalembo alokole mumugona ekibiina mwina okugatta nenga kyamutesobola kwegatta. Olaba just ne mu church omwaffe tulinamu ebibiina ebisukka mwata enkokola ono wa Bafo ono wa Nafu Paaka ono wa YPF ono wa biki. Okay, yonga tuvuddeyo tugenze ku issue endala naye tukubiriza abantu mubeere baddembe mulonde mirembe. Yes, oba protestinga vote yo to protestinga mu bubi toyokya bipiira twemubba bintu protestinga mu ngeri ennungi protecting again ne bannange oba again zikiza tu protectinga Antiwuliriza nabadde ndawo nembuuza neŋŋamba protecting gains protecting from who? Tuveewo. Okay, mbera wene bweri njala kusaba please go and subscribe ku YouTube kwetulinga Mighty Channel TV. Subscribe ne ku TikTok Mighty Channel TV still. Please follow us sobolo kubanga onyumirwa emboozi zifaanana bwe ziti commentinga share us your view your comment and your concern tujja kubatenga tuziraba tujja kubanga tukuddamu mbere faanana bweti owange omanyi shene kuba torch naddala mu kanisa ne issues ezigenda yaddala mu kanisa Musumba Joshua Sempeeba obufumbo mu kanisa butabuse naddala mu basumba mu batume n'abantu abali katuuti abagayidinga abantu mu nsonga ez'obufumbo n'ensonga endala abakansolinga abantu naye bo kigambibwa mbu obufumbo obatabuseeko a case in point Pastor Mulinde yavaayo John Mulinde wa Prayer Mountain John Mulinde apostle yavaayo trumpet center World Trumpet Center yavaayo n'ayita abasumba n'abagamba ekiriwo njagala divorce njala tugende mu mateeka twawukane n'ono omukyala ng'agamba omukyala ayina allegations z'obutwa
okugezaako okumuwa omutwa. I think those were no longer allegations. True things. Yeah. Kansoke nkwe that is okwagala okumutta. N'abaana babadde amuyinamu. DNA yagenda okuvayo ng'abaana babiri. Si babe. Kitegeeza yagenda ebweru n'ayenda. Ng'oyo gwe twogera ku musajja wa Katonda agayidinza abantu. Era on the other side, ku side y'omukazi, omukazi mbu. Ye nga ye okutandika ebintu ebyo by'okgenda azaale ebweru. Yalaba omukulu naye ng'agenze ebweru. Mbu omukulu ye yasooka. That is amawulire agava ku side y'omukyala. Omukulu yasooka n'agenda ebweru n'azaala. Mbu kati omukazi n'anyiiga n'akola revenge naye. Mbu okitegeera. Definitely nga munnamawulire. Kayino beera kakambu. So wetwogera olunaku olwaleero. Kenisa tetuswadde because these things are out there, public knowledge. Okubanga fe abandi badde batereeza obufumbo. Fe tutagala mu nsonga z'obufumbo. Because omusajja wa Katonda w'amaanyi bw'atyo bw'abeera ng'obufumbo bumutawaanyiza. Anaadivisinga atyo omuntu ali mu kintu ekifaanana bwekityo. Ye divorce nga gwe omusajja abikula ebitabo. Divorce mu kitabo kya Bayibuli. Divorce ekkirizibwa oba nedda. Is Pastor John Mulinde the way he's taking? Is it the right way? Oba nedda? Kati lwakuba nti obudde buyinza obutatumala naye nja kukwatako kyesobodde okukwatako mu kusookera ddala ku nsonga ya Musumba Mulinde. Of course yali mukyala wakubiri oli yafa ng'oli afudde. The information I had mu bantu abaaliko close ne Musumba Mulinde ne mukyala we oli asooka bagamba nti omukyala oli bwe yafa n'afuna ono omukyala nti abantu bangi baamu advisinga obutamuwasa ono nti omukyala ono yali alina character ng'eri way too different from oli omukyala yafa. Oli omukyala yafa yali mukyala mugonvu muwulize atya Katonda awuliriza omwami amanyi ebintu eby'obufumbo. Naye ono gwe yafuna omupya bamugamba she was a lifeist. Ng'agala okudigida. Kudigida. Yeshira ayagala nnyo obulamu obweyagaza. Ayagala nnyo ebyomubembejja. Ayagala nnyo ebyomubeerako. Jjukira ono gwaliko man of God. Man of God abeera mu kusaba mu kusiiba atambula amawanga agenda n'amala emyezi 3 n'akomawo ali waka ali mu kati ng'ono omwana muto omusayi guddukira ku 3-6. Now my issue is when man of God ku myaka gyo ate lwaki oyagala ono anti kati baamu advisinga n'agaana. Kiregeza man of God talaba mu mwoyo. ebintu by'obufumbo bisokkawo nnyo okulaba mu mwoyo wabula still olina okuteekamu tetuyita amagezi. Batwakyogerako ko wano neŋŋamba nti abantu nti kati tuli mu mirembe gya mirundi ena egitasobola kureconcilingibwa. Tulina mu ba 80s ffe aba 80s betwandiyise the last originals ne tuba mu ba 90s. Ba 90s berowooza nga abakyali abato be bali mu myaka 3 awo berowooza nga abakyali abato naye nga bakuze. Kati tubeera mu ne ba millennials be ba 2000 paka 25. 2000 awonze wendi awo. Kati 2000 paka 25 abo bo tebamanyira kiddako. Bo bali wakati awo. Then butuva ku ba 2000 ne tuyingira mu wetu ba Genzi. Ba Genzi tebali mu 25 tebali eno mu 18 bali wakati awo wa 25 bali mu 22 2021 awo. Kati bwetuva mu ba Genzi's tulina watu omulembe ogusituse gwe bayita alpha. Ba alpha ate bo bali so disorganized. Emitwe gyabwe giri so critical nti bayina obwongo bwabwe buli kimu. They are so much informed without the knowledge of applying the information. They are informed but tebalina knowledge ya ku-applyinga information eyo gye balina. Be balina kuba gundi oyo omusajja essasi ng'igye emyaka gye gimu ye range ey'emu. Kakati obuzibu bwe buno nti ow'ekinaana ate ayagala kuwasa millennial
tebasobola kulikonsayiringa owekina alina ye byakkiririzaamu ono wabiri mu 5 alina ye byayagala okukola advice yange nagamba luli era ku bufu obufumbo bwa munnaffe bwe yayingiramukko celebrity omu nti omukyala mukuluko ye muto kijja batawaanya si mu bubi ekisawo ekiri kisobola otuwanirira but technically wajja kubeerawo kaakavuyo akati musumba ye yagenda na feelings teyagenda na knowledge oba yali too busy okukola research ku mukyala bye byabaawo emboozi tuzze nga tugiwulira nti ekyasooka okubaawo bwali bwenzi n'akola ki n'amusonyiwa ebyo twabimanya ali mu kanisa akimanyi okujja nga yakayingira ekkanisa bwe yamukwata n'amusonyiwa era ssebo nga twasalibwa emisango ogoba otya omukazi wano nga musumba mulinde owe bwe yenda yamusonyiwa yatufuukira ekyokulabirako ekyotusaliranga emisango mukolenga musumba mulinde si byabivuddemu so finally kyaganye uliriza ne tuva ku kyobwenzi ne tudda ku kyobutwa ne tukimanya bulungi nnyo era omusajja n'akola ki n'amusonyiwa ekyamukutudde kyekyokuba nga abaana babiri baalina muono si babe naye ate ejjukira awa statement n'agamba nti twali twayawukana dde emyaka 2015 baali baayawukana dda awo aba ategeeza ki nti baali baayawukana dda it was not divorce but they had separated naye ate mulimu omwana omuto kati omwana omuto yamuzaala atya ng'olwedde baayawukana naye pasita mulinde mwayawukana ate ne muzaala kitegeeza yamuyitanga ne basisinkana oba mu hoteeri oba ewaka oba wa weekend najja ne bazaala kyokka kale mu nkomekerero ate ng'era siwe kwegamba anti aliwuliriza ogamba otya nti ne bano be mbadde mmanyi abantu kubanga be bato abato si babe naye ng'ate abadde amanyi nti babe naye ng'ate abaana bayogera bali mu bracket ya myaka 10 gyagamba nti baali baseparatinga kitegeeza akavuyo kangi Dr. Mulinda alabika omukazi amwagala nedda waliwo akavuyo waliwo ebikyali munda ebiri munda tukoze tutya kyenjagala tukole kino kiraga ki kifaananyi ki okuva mu kanisa eri ensi tugeraga kifaananyi ki kubanga musumba nga bw'okyogedde obufumbe waffe no bumenyese nnyo divorce nyingi okwawukana kungi okusinga bwe kiri mu nsi bwe twogera ku issue ya Bishop Kiganda ye Bishop Kiganda ye yayanguwa mangu n'alabirawo ensonga n'adduka Kiganda naye yagirabwa Bishop Kiganda omukyalo oli yali muzibu nnyo kati Bishop omulabe ennaku zino he's looking nice azze buto Bishop waliwo namusisinkanye bannaye Bishop azze buto alabika bulungi Bishop omulaba nga alimu omusaayi talinga bwe yali alina oli nakakande gwe yali nayo sijjukira linnya namakwata mu salooni ono wa chapati ono wa biki ono wa yakola ne research oyo ne bu video clip abulina nenga mwakuba Bishop Kiganda bannange mwamukuba nze saaliko ne musajja wo oli owa wali waggulu nze saa ne jamutuukako naye sebo naye empira jamutuukako kyovola abasi kyangu kusala misango njagala Apostle Joshua Sempebwa olunaku olwaleero omwana ali eyo ng'ayingira obufumbo kino kimulaga ki abeere ne mind endala eya divorce in case of anything oba agende like wholesale kimulaga ki okubanga abazadde baffe mu mwoyo ebintu bwe bito obufumbo bubalemye ebintu bikyankala divorce zifuuse divorce omwana ajja mu bufumbo olunaku olwaleero kifaananyi ky'ababeera nakyo era original Katonda yali tayagala divorce era tajagalangako divorce naye olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu naaweera etteeka n'aliwa Musa bwe tujja mu ndagaano empya ekyawandikwa sikifunye wano bulungi ninja kifuna kiri mu version bagira message version Petero ng'agezaako kubuuza Yesu
nga amugamba nti aba ono okay sorry ogimanyi nti waliwo etteeka erigamba nti ono obanga ono omukyala n'ofa muganda we yakola atya yateeka muganda mulala bw'afa omulala ateeka over n'abuuza nti bwe balituukeyo mu ggulu ani alibeera omwami we n'awa story bakajja komekera n'amaliriza ng'agamba nti not everyone is mature enough to live a married life. So marriage is for the mature, not age, but the understanding. Akati bwemba nga ngamba toze mu kibuuzo kyange njija abaana abayingira obufumbo katona bakuyingira but jene second thought in case of anything nziruka divorce kicheche bakigenda no bojja ne mind ya divorce n'akawuka n'ekiyenje mu nyumba kijja kusibisako ebintu obitwala bw'obanga ojja mu bufumbo come with a commitment of kubeera n'ono omuntu paka divorce yeetagisaawa wawo ogamba kati tugende mu divorce oyogeranga musumba ensi ekulaba bibiri kale divorce gwenga gwengeri gy'olabye ebintu divorce ogikola ddi ekintu kyonna nga kirimu okutwala obulamu bwo first of all nga kirimu okutwala obulamu bwo dduka misinde Bible bwegamba nze njagala kukyogera nga nze omuntu aliko omwoyo omutukuvu this is a knowledge issue because knowledge is a fundamental thing. Okay. So biblically and speaking out of knowledge bwe kiba kinaatwala obulamu bwo awo si woolina okubeera because katonda waffe katonda w'abalamu omulamu y'aba ne opportunity y'okuweereza enkya omuntu ng'akwegezaamu buli kaseera gwe nja kukutta emaggwe n'ogwasembayo yakasukira embazzi ng'okyali awo dduka buddusi akuwadde obutwa ng'okyali omwana omusumba omu yagambye don't you think if you are bw'oba oyina akakolo yaliyogedde atya akakolo akamu kuwulidde nga kakaawa tolowooza nti n'obukolo obulala bukaawa bonna bubeera bukaawa kati ono omulesi ogenze kuwasa mulala tolowooza nti n'olinayo kinaagira because amawulire agava mu nkubo kigambibwa mbu Dr. Mulinde yakwata best man we n'omusumba omu ne bagenda ne bagenda e Isirayiri ne babagatta n'omukyalo omupya gw'ayina that is the news out there Mulinde we kigambya Mulinde era ayina kimaama ekipya era babagatta nenze ine gwanga ngenda divaamu kubanga muyinza okwanga muddawo era Mulinde ali single era basista mulekerawo okwetega Mulinde kakuba akaama nabisanga kugundi ku Facebook man of God hati kati nabisanga kuno ku Facebook nanjala najje kuba screenshot njikuweereza nti omukyala ekyamutwalanga ebweru eri n'okukola bino bina byakola ng'ennyonta ng'aline bagamba nga bwe nkugambye nabisanga kuno era nasirika bwekye yensonga lwaki saawa gundi yange analysis yange ku nsonga eyo ate akyogedde yoyo gobadde osula naye mu buliri onoomuwakanya otya oba onoomuwakanya otya kanisa tukoze tutya kubanga kati kati ova olaba rapu kyejje tugende what are we doing rapu kyejje tugende what are we doing rapu kyejje tugende lele ekisajja kye South Africa yo kimani oyo muveeko naawe ensonga ate kankubuulire ensonga ezo nnyingi upstairs waggulu eyo era kyekyakusa n'oweekansanga biitirivu baso ekkanisa ndowooza oba tugiggalewo I don't know we go and do other business kakati I don't know tetuli wano kusala gwa kawala yes people should know oba gwa kalenzi ensonga zo gamba tono yagenda Isirayiri nze sigimanyiiko eyo era we twogerera wano eno certificate esoma Isirayiri John Mulinde and good amanya kangalike naye bwesoma era sawa zino byonna
kwetabuzaako kintu kiri eri public ereme gamba ate oli nga gwe tumanyi sawa zino bw'alabikira mu public ng'alina omulala abantu batiikinge buti mbu Dokita yabadde bajaguza yesterday emyaka 4 Dr. Serwadda emyaka 4 mu bufumbo ne mami 41 years twaga kamano kuisa. Congratulations, Dr. Presiding Apostle Joseph Serwadda ne Mami Frida Serwadda ab'omundeba ku Victory Church 41 years 41 years of marriage. Mukikoze mutya mu advising Dr. Mulinde n'abasumba abala Dr. Mulinde yeka n'abasumba abala yagambye bwati Dr. yagambye nti emyaka 10 okuva emabega paka that means that nti 10 years kitumazeeko eje 10 obufumbo butabuse obufumbo obwe specifically so obwe obufumbo in general alabyeko ebintu bingi ebadde mu bufumbo ebitabuse in the 10 years period emabega era n'agamba nti ayagala kukolayo campaign egenda oba yakyogedde atya nenge egenda kulaba nga efaayo nnyo ku bufumbo bw'abantu miliyoni 2 ez'obufumbo. Wow. Aina bwe yakyogedde simanyi kye yabadde agezaako kuleeta nenga yabadde ng'alina obulumi eri abafumbo obufumbo obumenyese in the last 10 years. So ndowooza ajja tuyamba. How has he maintained the 41 years? My God. Of course, aina byatuwaddeko kaawo n'agamba nti emyaka egisooka giba gya kweyiga. Of course, mwaka yingira kwenyiza, kweyiga, ku flexinga, ku blendinga, ku toleratinga, then egiddako giba gya kuzaala. Kuzaala mulimu bino, mulimu biri. Egiddako awo giba gya kukuza baana. Mulimu stress, mulimu struggle, mulimu rent, school fees, awo otandikira obuweereza nabo ne bukwetikka. Kati n'agamba nti emyaka gy'obufumbo egisinga obuwoomu ng'abaana bonna bavudde eka bagenzi. Sije gy'obukadde. Ng'abaana bavudde eka bagenzi nga bamaze okusoma, abalala bali bafumbiddwa, abalala bageze mu mawanga nga musigaddemu ekewaka. Tewakyali stress gy'emyaka gy'obufumbo egisinga okuwooma. Nti naye ate abafumbo abasinga, especially mu church, they have not tested that. Wano wakati we baviira mu lugendo. Twagala okugamba congratulations Dr. Serwadda, Mami Frida, obugalu buno. Naye ssebo balabika bulungi. Bo batunula biringa bibbebi. Nalabye ekifaananyi kyabwe nga baakewasa. Ogamba tebalya mmere, balwadde ba misujja. Go wali MC. Ne wali bubi naawe. Nali ng'omusokolemu ebyenda. Ng'oluba lulinga lwayisizaako landa. Ng'amaaso gava mu soketi bwe. Tangazo nandiko omuliro gubumbujja bwe guti. Ne kati lengera okugirirako oliko. Ndi bulala. I think Katonda atuyambe naddala mu kanisa. Marriage is an institution. Efaanagana ne okutufiirira kwa Yesu. Obufumbo. Ng'obuweereza. Obufumbo. Ne Yesu n'obulokozi. Bye mu kitegeeza obufumbo butagala. Ate ng'ekifaananyi kiri eri ekya Kristo ekifaananyi obeeranga nakyakikola bw'obufumbo bwaffe bulina kulabika nga Kristo bw'ayagala ekkanisa. You understand? So where are we going? But we just need to pray. Kubanga simanyi oba things are getting better oba they are getting worse and worse. Kubanga musumba tewaliwo formula ya bufumbo. Teriiyo. Jala wenna bw'owayogerako oli gundi kyali waffe omuyimbi kyagenze nennamuka amini omukazi omukulu nagamba leke bagende waji you don't know ayinza okuba nga yamuwadde emirembe bw'agenda ozaala naye abalongo. Just nali analytical nga ngezaako kukyogera accordingly to the standard nti bwe kiba kisoboka nga okyasobola okulindako togenda naye but bwe kiba nga yakuwadde emirembe nga kinaakola mugende. So we celebrate that, and of course, tulabeko bingi nnyo. Waliwo Bishop Kaisari waffe Wentebe is still okay nga bamala okwawukana n'olwo mukyala akyali single. Yawasa nawe yawasa dda na myaka balinga mu 15 plus something but yawasa dda. But of course tugezaako kulaba nga abaana abayagala okuyingira obufumbo don't be on rush.
topa kuka kati Russia eriwa ola musumba emyaka gyaffe egyedda bakitaffe bawasanga bato lwaki bawasanga bato nti ebyaba distracting nga byali bitono taata yawasanga nga ine myaka 18 17 nga wasiza omuwala wa myaka 13 14 naye kyabayamba nga nti bwe babeeranga waka taata we yamugamba nga nti gende manga eri gyoboteeka akayumba kati abaana n'obufumbo basenga ne bakojja balabiriranga basobola okukula but these days ebintu bidduka speed obuvunaanyizibwa bungi musumba nze advice kyenyinza okuwa omusajja right now omulenzi 35 oba toli late. Okay, kale eyo nga twagala still ku bufumbo waliwo mami wange bamuyita mama Namakula Josephine okuva UK ne bawe Pastor Musoke Daniel okuva UK bayina church bagita Life Resurrection Church no bade ba celebrating anniversary yabwe myaka emeka emyaka gigenze nenjala kubanga bagamba happy anniversary mami Josephine Namakula ne Pastor Musoke okuva ku Life Resurrection Center awo UK tubagamba ntino tubagaliza birungi byerere ate mami Josephine ye CEO wa Fantastic Events era abantu abayina emikolo mbaga kwanjula kuyingira party zona aba Fantastic Events basingo eri wano Uganda. Yes, bayina no branches e Uganda. So mubawagire mubawe sente bayina gomesezi sticker kweri ne namba kweri kweno nyini show muberenga mubawagira nga tu yozayo zemyaka gyabo gye bamaze mu bufumbo na anniversary yabo tubagamba nti more years and more blessings. I think namwe Pastor Josephine Namakula ne Pastor Musoke mubulirire nya abasumba obufumbo butabuse divorce but wengayo zi podcast nga zino newe ya dakika 5 nga bogera ku bufumbo because tukisuliridde nnyo ekintu ekyo tubulya nnyo ku bikolimo ku bisira nikijja kutuka blessings because bitya ne tusuliridde nnyo obufumbo muvengayo muwengayo zi podcast nga zino mwogerenga ku issues ezifanagana ko bwezito then akasembayo ku nsonga eyo obufumbo bannange buli two-way traffic si bwangu naye atera bwangu tomala gaddukayo gwibanga ng'omwana yayimba nagamba nti fumbiro bwobanga ofumba omukka guvaamu naye olina okuguma awe nyini wenjagala abasumba abali n'abaweereza ba Mukama ng'obufumbo butabuse naye nga babulimu amaziga gabeera y'ekiro kumacha ne bagasangula ne bajja ku church ne bekwata emikono mami ne daddy bazze kubuulira njiri bwe bamalize bati mu motoka beesooza n'okwesoza ne badde waka ne baddamu okwekuba ebifo obufumbo nga butagala obawadde magezi abo tebalina mwoyo mutukuvu. They need to find a way of reconciling wayina okubeerawo engeri y'okureconciling abanange muli bantu bakulu nobody is perfect, we are all still a work in progress. Bwaba ngayina okubeerawo okutabagana naye ekisinga mu byonna abooluganda okwekwata omwoyo omutukuvu asobola otuyamba buli kintu asobola okumenya omutima gw'omusajja oyo asobola okumenya omutima gw'omukazi oyo asobola otuzza bujja asobola otwala ininga bajja kugamba nga bwe yagumenya ddi ogwamulinde tegwasigalawo nga gukakanya anti kati byebyo naye Mukama jatusaasira Mukama jatuyamba haleluya amina kale eyo nga tuvuddeyo Pastor Judith Babire tetuyinza kuva ku show nako lwaleero nga tetumuyozayozeza yabadde birthday ye ayina obuweereza obwa bale Judith ayina amafuta sirabanga ku musumba mu ggwanga ery'e Canada nga babiri ayina amafuta ayina church bagita batya. Canada is just dry. Canada nkalu bukalu ne Judith alina amafuta n'esiga egalige yali ayina kati amafuta galina luli yali ayimba kati musumba wamulabye ng'abuulira nze Judith Babirye I highly esteem that woman mu nsi muno bwemba nyina omuntu gwempa ekitiibwa nze sisobola mu kusinza nesisinza nyimba zikka wansi wa 5 woman of God eza Judith Babirye ziri ze yasookerako
kati amafuta galina kati gakolera mu Canada because Canada yonka nebwa agenda kujera akube crusade y'amaanyi ayino soka n'abaako kya bya blending am katono but we celebrate her rozimi akana munana of course Judy Zabiri is myaka meka zijina munana mva kugisearchinga wano goloza Judy Zabiri is 48 ozanze ni Judy Zabiri is 48 nawe 48 nawe 48 bayongeddemu 10 place of birth Nyenga date of birth September 23rd 1977 wa 77 nga 7 tanawamba am 7 yawamba nkaga kinana wamma yawamba kinana mukaga mu 7 yali mu nsiko nga bazaala babiri nga bamuzaala babiri era bakulu kyalo kitegeeza yaliwo yensonga lwaki olutalo lwa Museveni alumanyi yensonga lwaki agenda ne mu kalulu ka NRL nawangula ebigambo byasina n'omukuba ekigere bannange babiri bamuwaayiriza emyaka ndajejo nawe 48 years asinga ku bugembe 48 bangamba yatoolako naye ku gije gyayogera jejo gyayina jejo yatandika butandisinga bukyali ne babiri akoze bulungi and of course we believe that she can get to asobola okuddayo eri waggulu eri nalabye Bishop Kiganda yabadde ku chaachi ye Sunday wedde mu Canada chaachi ye y'amaanyi kuba bangaye bagita atya victory something like that ayina abasumba abawodeininga ayone ne yasinikea nekeya yali mutaji ababiri ya mukuba bakinga keya jali keya baka ababiri ngatusala nyo jali yibike nawo binonjerezeeko ya backing Pastor Judith babiri, how are you doing? Happy birthday, belated birthday 48 years but she's looking nice si wabi neze njagala ddemu afumbirwe talina musajja Canada kati ebintu ebimu utuka ekiseera no for example empewo ye Canada ogimanyi obutiti bwe Canada winter muntu mukulu naawe kati muntu mukulu alina byalowooza ke winter agikolera atodde mu mitawana gy'obufumbo ngali mu buliri nga winter yazze obaye Bible nyine yogera ku bufumbo ne kati obufumbo bulimu emitawana mingi ebintu emu waliwo otuka n'ogamba nti kati nkitadde n'abeerawo nga veteran kambeerewo for example I know omwana omutolo alezi no rumors ezabaddewo eza Pastor Namutebe oloza Pastor Namutebe asobola kuddamu n'afumbirwa sokolinde awe nyini wenjagala tasobola kuddamu n'afumbirwa Pastor Namutebe kigambibwa mbu ayina omusajja mbu zabadde rumors omusajja omuzungu zabadde rumors era omwana nalabye mbusimanya n'olubuto yavuddeyo ku katuuti kanyini ku Sunday n'azoogera those were allegations. So Pastor Namutebe talina boyfriend. Siri mufumbo, sina boyfriend, ate siri lubuto mpereza Yesu Kristo. Pastor Namutebe tasobola kudda mu byakuzaala naawe. Ali mu 60. Ali mu 60. Omanyo omubiri guneeno. Ali mu 60 naawe. Olaba kati nange bwentu sana si kyabisobola ebintu ebyekisirusiru. Waira nange emyaka gye nimu sikyasobola. Nabikowa kuwadde. Kati onsanye ngosaba lutu bbiri. Wera kunzita. Ndeka. No. Feelings